Anita Among yazaalibwa mu disitulikiti ya Bukedya ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okumi mu mwaka gwa 1973 ng'ono okusoma kwe kumanyiddwa okutandika ku ssettendekero y'e Makerere gye yafuna diguli esooka mu nzirukanya ya bizinensi mu mwaka gwa 2005 ne diguli ey'okubiri mu mwaka gwa 2008 mu ssettendekero y'omu. Alina diguli mu mateeka ng'ono yagasomera ku Kampala International University ate oluvannyuma gye yadda n'asomesa essomero ly'okubala ebitabo. Yakolako mu Centenary Bank wakati w'omwaka gwa 1998 okutuusa mu 2006 era yagenda okuvaayo ng'ali ku ddaala ery'okukulira ettabi. Ebyobufuzi ebimutuusizza waali abiyingira mu mwaka gwa 2007 ku kaada ya FDC nga Bukedya emaze okufuuka disitulikiti, kyokka ku mulundi ogwo yawangulwa nga n'okulonda okwaddako okw'omwaka gwa 2011 yawangulwa mu na NRM Rosa Cole. Yaddamu okwesimbawo mu kulonda kwa 2016 nga ku mulundi guno yajjira ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okwawukana n'ekibiina kye yalimu ekya FDC era ku olwo akalulu yakawangula. Mu mwaka gwa 2022 yegatta ku NRM okuvuganya ku ky'omubaka wa Paalamenti omukyalo wa Bukedya disitulikiti era nga mu kulonda okwa 2021 akalulu yakawangula nga mpawa amuvuganyizza. Anita Among yabadde amyuka sipiika wa Paalamenti y'e11 wabula oluvannyuma lw'okufa kwabadde mukama we Jacob Olanya naye y'omu ku baateekayo empapula ez'okusaba okumuddira mu bigere. Era ng'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 alondeddwa era n'alayizibwa ku ky'okukubiriza Paalamenti y'e11. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina Gambuuze. Kale gwabadde